Kadama TV nga bwe nabagamba nti buli Muwarabu ne buli Kadaama buli omu alina engeri gy'alabamu munne. Kadaama okusinziira mu nnyumba mw'obeera olina engeri gy'olabamu ennyumba eyo, naye ate oyinza okwesanga ekintu ky'olaba mu nnyumba eyo era ne Kadaama munno kyefaananyirizaako oba nga kintu kye kimu naye ky'alaba mu nnyumba ye. Kadaama ono naye alina story ye gy'abadde ayagala okusharinga naffe, tumuwulirize tulabe opiikingamu ki, oggyamu ki ekiri ewuwo oba kiki ky'osobola okubeera ng'okozesa ne kikuyamba okubeera ng'omala ku contract yo. Halo nnyabo oli Kadama TV. Mr. Kadama TV, nze nabadde gamba tinjagala kuteesa ku bintu bibiri. Omuwala ow'Entende n'ono owa boosi omukambwe asusse. Naye kati omuwala w'Entende oyo nabadde ngezaako kugamba nti bano abantu nga batwenyinyala nnyo. Entende ezo bwe yazijja Mukama, omukazi oyo boosi yazikwata mu ngalo, yazimuteera kasowaani oba kapapula nga beenyinyala. Ekyokubiri naffe tulina okubeera abalabufu, kubanga nze ne woowo njagala otya ndya ntya ekintu n'oŋŋamba nti kireete ky'oliddemu, oba n'omuzadde owakuzaala tasobola ekyo kikola. Nze wano ekintu kyantuukako lumu bwe nkulabira nti abantu bano oba ate gye bakoma okulaga nti bakwagala oba okwesesa, ate bwe bakoma mu ekyo ekikolwa eky'okwesesa mwe bakoma okukoleramu ebikyamu. Nze nali naakajja wano ndowooza kyantwalira emyezi egiwera ng'ena okukitegeera. Omukyala wange nasanga omuceere nga guli mu baketi kwe tusena ne bafumba biki bwe bityo, naye omuceere ogwo gwali gwayitako, naye ekyo nzija ntyo kitegeera. Kati nze wano sirya nnyama, naye bwe bafumbanga omuceere ennyama, nze ng'omukyala anfumbirawo ebbali nga ngamba omukyala ono bambi ndowooza nsaasira olw'okuba mba nkola n'ensirika. Kaakati lumu omuwala w'ewaka aba afumba nga ngamba sena ebikopo 3.5 obyoze. Nali nsena muwogo ogwa baketi, n'angamba atosenaamu, genda osene, genda mu kisenge ekyo, mu kisenge mw'ensula mwe mubeera ebintu ebyo, omuceere, sukaali, genda oggyeyo akasawo. Ne nzigyayo akasawo, ndowooza obusawo bwabwe mubumanyi bwe bubeera bubanga bwa kilo 10, ndowooza kilo 10 nga nsitula akasawo nga nkaleeta. Kati bwe baafumbanga emmere oba tugambe enkoko nga tugenda kuliira wamu mbirya bye bafumbye, nga bwe baŋŋamba okusena omuceere, kuba nze ngusena ne ngwoza, nga baŋŋamba nsene ku gw'akasawo, naye nga bwe mba nga sigenda kulya gye bagenda kulyako, omukazi taŋŋamba nakuŋŋamba nti sena omuceere ogwoza, agwesenera n'agwoza n'anfumbira. N'abawala bennyini ne bajja ne baŋŋamba mama's cooked for you, n'ensooka n'ensirika. Naye kati lumu omuceere guli ogwakakutiya ne guggwamu, bwe gwaggwamu ne baŋŋamba genda oggyeyo omulala. Omutima ne kinzijira, ne ngamba lwaki bwe baba nze ngenda kulya nzekka emmere nga ngenda giryako bw'omu bansenera ku guli, ate bwe baba tulya ffenna basena gwakakutiya, ate nga n'ogw'omu baketi nga nagwo mungi. N'ensirika gye benjeera nga bandekawo. Kati bwe bandekaawo ne ngamba ne kandabe kiki ekiri mu muceere guno gwe banfumbira. Mwalimu n'omulala nga baagusiba mu kaveera nga gulinga oba ogwayiika mu butto, era nagwe yagunfumbira ne ngulya paka lwe gwaggwawo. Kati bwe baagenda, era omukyala kwolwo yaleka nfumbidde n'ensirika nga nteereddemu n'obunyamanyama bw'enkoko. Balina obwo obunyamanyama obw'enkoko gye basala nga bagiggyeemu amagumba ng'eringa biifu, ne babusala obunyama nga butono nga nteereddemu. Ne ŋŋamba ono leero aliko omuzimu kinampa n'obunyama. Kati bwe baagenda nga sinaba kulya muceere, ne nzigyayo omuceere guli oguli mu baketi ne nguteeka ku kasowaani, ne ngutunulamu nga sirina kye ndaba.
ne nguyuwamu amazzi. Bwe naguyuwamu amazzi gwayitako nga gulina obuvunyu. Kati nga bw'oguyuwamu amazzi munda obuvunyu obwo budda kungulu. Ekintu ekyo kitera nnyo n'okubeera mu buwunga n'obusera bwe buba buluddewo. Ng'obuvunyu budda kungulu nga ŋŋambawo bulijjo mukyalo ono andiisa buvunyu. Nawulira obusungu ne nkwata omuceere n'ensenako ebikopo 3 ne mbitabika mu gwe tulyako gwa kakutiya ne ŋŋamba nabo kabalye ku nvunyu kuba bulijjo babadde bazindisa. Ndowooza naguliira emyezi egiwera eno oba 5. Ntabikamu omuceere mu guno omulungi gwe tulyako ffenna ewaka n'ensirika. Ate waayitawo mmeka nga era baŋŋamba yoza omuceere nga njoza omuceere ng'era obuvunyu mbulaba budda kungulu naye saanyega ne bafumba ne tugulya. Kati olulala baali bafumba ndowooza nalina byenkola be baagweyoleza nga bagusenako nga budda kungulu ndowooza nga babulaba. Baakwata omuceere ne baguyuwa n'ogwa baketi ne baguyuwa. Ate tebaŋŋamba nti nze mbanguyuwa wabula nagenda okuba gwali gukyali mungi. Nagenda okudda ng'omuceere akabaketi temuli muceere nga ne guno gwakakutiya nga nagwo baguyiye. Kati kyesimanyi oba baategeera nti natabikamu oba balowooza nti gwonna gwonoonese simanyi. Bwe guno omutima gw'aba abantu nti kakusekera atya olina okwesigalizaamu kali ak'obuntu. Obookubiri omuwala ono eyagambye boosi we mukambwe ekisusse ngenda sooka ebimu sakkiriziganyiza naye ebimu nzikiriziganya naye wenna amala omugambe endowooza yange ate nze nja muwa ewange wendi embeera yaawo. Yagenze n'agamba nti tuwa abantu bano ebitiibwa kuba e Uganda simanyi twali tetukola, simanyi sente zino twali tetuzifuna. Mbadde nkyayogera ne bampita naye mbadde ngezaako okugamba nti yese sente ezo tuyinza okuba tetuzifuna Uganda naye ate tetwemalaamu nnyo kuleka oli akulinnye ku mutwe. Bano abantu balinnya ku mutwe. Teri ava Uganda ng'ayagala kunyooma abantu bano. Kogwe ku famire nga boosi muto tuyinza munyooma naye baagala nnyo okupuruvinga nti baboosi ne baleekaana. Embeera gye bakuyisaamu yeekuleetera okukyuka. Naye oba toyagala butawa muntu kiki kitiibwa. Nze omukazi owange wano ayomba. Owange kyaliko nti takuba mayinja ng'ogwo bw'agambye ate tayombesa bbaawe oba bayombereyo nga sibalaba naye n'abaana be naye aboggolera nze mwennyini. Ate kakutandi wabeere w'abagenyi ayagala okulaga nti boosi aboggola n'ekiteetaagisa. Kati mbuulira lwaki tokyuke. Omuntu akweka ebyokulya tabikuwa naye omukolera. Mbuulira lwaki toobibbe. Okiraba.